Tuyingiddewo n'ekiraavulaavu wano ku Celeb Jazz amanya n'eddoboozi nze Shadik Smith. Assalamu alaikum eri bannaffe mwena n'abasiraamu gye musinza okuba nga mutulaba twagala obbabuuzako mu ngeri ey'enjawulo eri super duper muli mutya kaswe muli malidaadi sana nnyo abalina abakyala mbabuuzako mu ngeri ey'enjawulo bimaama bigamba ki bihajjati bigamba ki amahehe n'amatwitwi ne mugakwatako oba ne katusuubire muli malidaadi sana nnyo njagala otumirako mwena atulaba nga oli mu wakeedi ez'enjawulo mu ggwanga lya Uganda ng'ennyambala yo tokyayambala ngoye entuufu za ddiini ya Islam zegamba nga just engoye oyambala bukete. Nkubuuzako mu ngeri ey'enjawulo njagala obuuzako mwena abakozi abakyala nga mwetega babboosi bammwe mu ngeri ey'enjawulo njagala obbabuuzako nga bwadde wakataba na mirembe kubanga abayajjuka beefaanako ofaananya emisana bwe yasibye alaba ku dduuka bwe yasibye alaba mu office n'agamba alhamdulillah mashallah tubagaliza bisinga naye muve ku basajja b'abeeti Neka babuuzako mu ngeri ey'enjawulo salamu alaikum omundi ogwokubiri nga bwe nabagamba mu kiraavulaavu mba situuse nzeka mba ntuuse ne Sheikh Udaba oba Sheikh Udaba ekisinzige gyagala odiyitamu Sheikh ajja n'atukubiramuko ttooki mu ngeri gy'oyinza okweyisaamuko mu nsonga z'omukwano ebintu ebitawanya mu bulamu bwa bulijjo n'ebyo tulina okukola okugenda mu maaso okutuusa kadali zaffe mukitegedde bunyo so Sheikh onekaanekanye alhamdulillah olinanga eyakava e Dubaaya omanyi tuyina kye tuyita types of romance romance alimu emiteeko nga 15 ogumu kugo kwambala bulungi yagamba nti alomance bali bakinnyonnyola bagamba nti ekigambo romance kitegeeza huwa kullu shay'in tufidul hubbu kyekintu kyoba okoledde omwagalwawo either omwami oba ng'okikoledde oba omukyala naye nga ekintu ekyo kireeta laavu wakati wammwe omwami n'omuki kyongeza okwagala ennyambala emu ku byo so ennyambala eri romance obula bulungi ogenda okushopinga omanyi ekigambo romance abantu bakimanyi bulala ogamba butuufu omusajja oyo ali romantiki mu ngeri gy'ayambaddemu ofuna bulungi kati waliwo omuntu ng'ali romantiki mu marabis mu nnyambala ogamba butuufu omwana oyo alhamdulillah anyambalidde nga byebyo bizukusa obusimu obadde okimanyi nti ennyambala nayo esobola okuleeta laavu nejjayo obusimu bw'omukyala nejjayo obusimu bw'omusajja era ensonga lwaki tukubiriza abantu mwenna sometime laavu y'abantu yalibadde nga erina okubaawo naye oluusi laavu efa olw'ennyambala ng'oli akwagana ng'ennyambala gyambala temusikiriza hajati bw'abanga okimanyi nti otuusa awaka mu kisenge kyo n'omwami wo ekikwambaza buyibuyi kiki ekikwambaza hijabu kyeki shehe bw'obanga otuusa awaka mu kisenge kyo awakawo mu nnyumba yo ekikwambaza enkofiira ku mutwe kiki ekikwambaza ekkanzu n'ejjubba kiki kubamu kafiitingi omwana mulage ku mubiri ofuna bulungi kyekugambye nti waliwo omuntu nga ekigambo romansi huwa kullu shay'in kyekintu omuntu kyaba akoledde omwagalwawe naye nga tufidul hubbu kireeta love bayina zawjaini wakati w'abafumbo bameka ababiri bw'obadde okimanyi nti omwami asobola okukomawo awaka nga appetite oyinza okuba bayitakola ki tagiina eri mukyala we naye n'agenda mukubira mu kano abange mutuuse ku ngoye kyobulaba nti abasajja bagenda okuva ebweru gye bakolera ng'abaana bano abaana batambula nga bakubyemu ofuna bulungi so tugezeeko okubeera nga awaka walina okukyuka yensonga ati abasajja bagenda mu bifo ebimu balabeerayo ku misono egy'enjawulo tokkiriza musajja wo genda mu kifo kirala nakugamba laavu eno bimwambalire laavu yeetaagisa okubuzaabuza nze nsiba nnyo ŋŋamba abantu tukaba amanya g'ekisajja oli nanywa eddagala simanyi manyi gaki waliwo ekiyitibwa hurumunaati ze hormones eziri munda nga waliwo ebintu nga hormones zaffe zaafa ofuna bulungi naye nga mu butuufu nabi Muhammad sallama kyava yagamba nti kituufu omuntu awase omukyala naye ng'omukyala oyo fa idha nadhala ilaiha nga bw'oba omutunuddeko akusanyusa
Wacho waso omukazi nga toyina feelings ze. Feelings zeetagisa kusonda busonzi. Abantu okufuna feeling eri mukyala we gwe yewasiza. Eri omwami we gwe yakola ki? Gwe yamuwasa. Gwe yafumbirwa. Amala oteekako bulu movie. Nade nawe ndi eggulu nga ndi naye omwana agamba muno mulimu abali abatasoose ku masturbate nga kitota mu babakita istimna. Babata masturbation. Tagira eri mukazi we. Allahu akbar. Ate nga istimna eyo yekyasinza okubeera mbi. Etta obutonde bwaffe. Kubanga ekintu kiri Katonda yakikola nga kadhibu waya erina kubeera mu fariji ya mukyala. Ofuna bulungi si mu ngalo. Kibagambe bakitegeere. Ofuna bulungi. Oye Sheeka. Naam. Omukwano gunyuma. Omukwano munene nnyo. Laavu yagamba nti almar'atun omukyala qalbul alam. Kigambo kiwulidde? Nkiwulira. Almar'atun omukyala qalbul alamun. Omukyala gwe mutima gw'ensi. Kwensi kweyimiridde bweti. Kwekubira. Omukyala gwe omusajja yeepanka mu duniya muno. Tinze sobola kubeerawo. Simanyi nze nsobola okubeerawo atali muki? Obuwangazi bw'omuntu Allah okubeera nga life ye etambula bulungi. Saidi y'omusajja kubeera ng'ofuna ekitonde ekitibwa kiki? Nakye njagala tusomeseeko mu maaso awo. Omukyala naam ne ssente waliwo omukwano nadda nga muno ebiri tebikwatagana. Omukazi ne ssente tebikwatagana. Ate nga mpulira nze muli ndaba nti abakazi baagala nnyo ssente. Naye nga ga muno abagagga abamu boolaba abamu tebalina na bakyala. Nti ebintu bino ebiri obugagga n'omukyala birina ebitakwataganira. Kituufu si kituufu? Ebintu ebyo they are two alternative. Njakuwako ensonga nti waliwo anwaul hubbu, waliwo ebika bya laavu. Ofuna bulungi nga buli muntu kisinzira laavu ye gy'abakola ki? Gy'abalina. Ky'olina okumanya laavu zaffe ffenna abantu mu nsi tezifaanagana. Ofuna bulungi? Nakugambako nekugamba nti laavu yagamba nti alhubbu laavu la yushtal wala yubaahu wala yuqhar. Laavu tebagitunda. Tebagigula. Laavu tebagigula. Laavu tebagikaka. Ekyo malo kiyingiza mu bwongo. Ofuna bulungi? Ate era bwe tunaba tugenze mu maaso insha Allah nga tusomesa ebintu bino tujja kutuuka ng'ekibuuzo ky'okoze eki? Ky'ombuuzizza nti mu butuufu waliwo laavu we yeetaagisa nga waliwo ssente. Ofuna bulungi? Anti ngezeeko kugamba nti abakyala bano obalaba waliwo omukyala nga oluusi feelings ze nga omukyala teyali kwagadde naye okubanga waliwo money nga laavu buli kimu kyonna kitambula okakkana akwagaliddeyo by accident. Olw'eki? Olw'akasente. Nene mafuna charger tine kinteekamu ssente seeko kiraba otya? Ati kaakati namani namwaka sente kaagala mugire laavu naate wallahi ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo. Mukyala babanga alina ku ssente alhamdulillah nawe omwami oyinamu. Ate kakati waliwo oluse emyaka wegituuka nga either ng'omwami akuliridde afuna bulungi naye nga mutuufu awasizza omwana w'emyaka kubanga omusajja buli lwakola mu myaka oluusi yeetagisa okufuna kanaakaana ate akazzamu omusaayi. Ate omukyala n'omukyala naye waali ekitegeeza abakyala bano akulukulu bajja gye tuli oluusi feelings ze kati oba osobola okuziggyayo okusinziira ku myaka manye gweka nkubuulire laavu eno nzibu nnyo osobola okutuuka nga abantu mukulanye ofuna bulungi naye nga mutuufu omuntu takyakisombanga we yakikola ki? Yakisombanga edda nze mbimanyi ng'ebintu bikooye. Ofuna bulungi? Awo Haji wagambira kankufunireyo Umar akuntwaliremu. So laavu eno yeetaagisa okubeera nga tugizza obujja. So laavu nengamba amuno kanfunireyo ka buligita katukatoze shahada kakuzzeemu obulamu. So kakati omwana ono aba omusaayi bukyalinga gwego agubustinga kusinziira ku gundi ku myaka gyo n'ebintu byakola ki exercise twatugende. So yagamba nti alhayaatu obulamu bwaffe
la tu'tuna kullu ma nuhibbu obulamu tebugenda kutuwa byonna bye twetaaga mu nsi waliwo wekituuka nga weetaaga munno onfuna bulungi bwe tunabeera nga teekateeka omusomo tujja waliwo kibayita omugaso gwa sex omuntu wapulayinga sex kiki kyafunamu emigaso gya sex omuntu watapulayinga sex bizibu ki byafuna zino endwadde z'owulira lwakabaana omugongo mugamba gira gwe mwana gwe va mu bintu by'okusaaga sebo tayagala gira naye nga all and all insha allah almar'atu kanzu min kunuzi dunya omukyala kyekyobugagga kyobulamu bw'ensi eno so tolina wojja kukyewalira naye nga ekikulu bubanga ate kinagamba nti singa omukyala aba akusiimye malakatu dunya mafiha ebintu by'ensobera obimaze alhamdulillah kati awo no bane tuyisewo buyiso olunaku olwaliro kubanga nga twabagamba ffe tetubaako nti kyetwagiplaninze bwetyo tujja n'ekigenda nga tugenda nakyo nonako tugenda kuba tutunuulira ku bika by'amagini na lwaki birumbagana abantu ab'enjawulo nga tubitunza mu mukwano mu bufumbo mu bizinesi mu ntambula y'obulamu bwaffe owa bulijjo era oyinza kukola otya singa oba olumbiddwa amagini ng'agoba ebika ebyo eby'enjawulo era okulaba muno okola ki obivumuka abasinga bagamba oli alaba ebintu tune nga takitegeera yinza okubanga ekika ky'ejjini kyekikulumbye waliwo ebirumba abafumbo nga bye amagini byo omugaso gwabyo kulumba bufumbo bwokka ne wabaawo amagini nga go omugaso gwago kulumba bizinensi yo zokka nabaawo amagini nga omugaso gwago kulumba sente zo zokka nga bizinensi zitambula bulungi amaka gatambula bulungi sente ozifuna naye nga tomanyi gyezikola gyeziraga tomanyi kyezituukako leero gwe musomo gwe tugenda okuba ki era nga jjukira essuula namba mu Qur'an owekitiibwa Allah yennyini eyatutonda mu kitabo kye Qur'an twagamba Qur'an kitabo kya Mukama Katonda ekyaviira ddala mu ggulu yekka bw'ati byebigambo bye bye tukozesa ate bw'abanga yennyini Allah yabyogeddeko ebitonde ebyo nti ebitonde amagini bitonde bikosa olaba muntu munno yakukosa naye nga tomukola ki tomumanyi omumanyi n'omumanya naye nga otambula naye naye nga wallahi akukosa era Allah yensonga lwaki mweyesuula surati Nnaasi olwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala weyagambira abantu billahi minash shaitani rrajim yagamba nti minal jinnati wannaasi saba nnyo Allah abeerenga akutaasa ekitonde kiyitibwa amagini n'ekiyitibwa abaki abantu so kati wali twakatusomese ku bika by'amagini anwaul jinni magini gano nga tugenda okusomesaako bimu ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'omuntu alina okutegeera nti ebitonde bino oyinza okubeera nga obiwulira buwulizi naye nga bwe biba nga bikutta omuntu ebitonde ebyo tubijjanjaba naye nga ebitonde enzijanjaba yaabyo eri very expensive nnyo ebitonde bitwala ssente ebitonde bikosa abantu ate nga jjukira nabyo byennyini biina jealousy biina obujja biinamu ekiyitibwa ensaalwa olw'ensonga nti muno mu nsi mwe tuli mwe tweyagalira byasooka okubaamu amagini gasooka mu nsi muno bifo nga ffe tunabakola ki tuyanga abagalumba twalumbagana amagini ate kakati olwaleero kitwale nti olina woofiisi w'obadde okola onfuna bulungi ne bakuwa ebbaluwa ne bakugoba ogenda okulaba nga Udaba ateeza akoze eki kati how do you feel very bad jealous ni efitina etandikiraawo ate nno kijjinga naye nga mbadde nkumanyiko n'okumanya onfuna bulungi so abatulaba ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebituwa amagini byetugenda okusomesaako naye nga ebitonde bino wallahi bikosa ate nga Allah yabiwa biina ekiyitibwa amaanyi ag'enjawulo ate nga ebitonde bino biina asnaf birimu types zaabyo n'ebikula byabyo so types waliwo ebiyitibwa waliwo nga ebimu nga hajimu ng'ebimu binene mulimu nga ebinene mulimu ebirala nga kwegamba byakula nga sigga mulimu ebirala nga byakulanga nga walaba omusota mulimu agabukwa obubuusi twatwiruuna agabuka mpaka mu bbanga mulimu gwosobola n'okutuma ne gagenda obanga eyo mu Amerika ne gabako kyekakolayo ne gakomawo ago si mayembe andi egambye nti ensi erimu ebintu bingi omumanyi omu bwe yalogera ku nsi eno yagamba nti adduniya madarasatu eno ensi gy'olaba ssomero
ensi ki somero n'agamba nti yafuhamuha al insan buli omwe ensi agiyigiramu buli omwe ensi agitegeereramu walau biduni rusum nga tokutte school fees kusasula nsi osasulani owai school fees tumuwani Allah eduniya gwatulaba essaawa zino betusomesa wallahi oyinza okwegamba okubeera nga tobifaako naye nga bisobola okutuukako n'otandika ogwejjusa nogamba nabaki yes kanziyunkalabe mari kudusi eno ensi nzibu omanyi maasa jatusomese ne ku birooto tujja bisomesaako ebika by'ebirooto waliwo yalaba video ffe nangamba niwe temusomesa ku birooto enaku zino n'otanye emmese neŋŋamba wangi endooto ogyogeddeko tulina ebika by'endooto bingi ate gwe ndaba essaawa zino nga bw'okoonyeeko togayaliriranga ekigambo ekiyitibwa endooto wangi togayaliriranga ekigambo ekiyitibwa okuloota nti simanya ndoose empologoma engoba waliwo ebintu ebimu nga mu butuufu obiroose naye ng'ate ojja bifuna era mulimu endooto nga Allah abanga agikuwadde ng'olina okugisabira ki Allah akusaba endooto eno gye ndoose Allah mpaamu obulungi obuli mu ndooto eno mu busiraamu bugamba nti bw'oba oloose ngeno tolaba ebadde olusimbi osituka mu buliri bwo nga wentudde wano bw'oti n'osoma edduwa audhu billahi mina shaitani rrajim n'owanda amalusu both sides amalusu side yawa Allah mponya lwaki Katonda ateekawo ebintu ebyo looza kubanga akimanyi ebitonde byabimanyi bikosa olaba muntu munno gwawangalira mu nsi ez'ebweru wonna wawangalira naye ng'omuntu akugobesa nagamba goze mu Amerika sikwetaaga ojja kuddayo empawo zaayo ne ziggaana n'otuuka mu UK empawo zaayo ne ziggaana n'otuuka mu Dubai nebigaano nti oyo gola abawangalidde mu Amerika eno naye nga talina kimu kye yakoze eki so kakati twagalaga otusomesa abantu bamanye nti ensi somero ate buli omu emusomesa bubwe Allahu akbar ensomesa gyekusomesa si ensomesa gyekolaki yensonga lwaki tuvayo ne programu eno n'emisomo gino yagamba gyetubabuulire fa idha lam tuallimuka ibnika bw'onoba tosomesezza mwana wo nsi ejja musomesa fa duniya madarasatu ensi egenda kuba ssomero ku ye banza abaana bange wano buligita musomesa Vanessa musomesa ate omwalu muganda wange waliwo ensi weetuuka Allahu akbar kyova olaba Umar ibn Khattabi yagamba nti arbaatun ebintu bimeka bina tazid bil aqil byongera ku muntu amagezi ebintu bimeka naye njagaddemu eki tugalewawa soke musomo gende bulungi maaso arbaatun ebintu bimeka tazid bil aqil byongera ku muntu amagezi naye njagalamu ekintu eki yagamba ekisookera ddala ekyongera ku muntu amagezi wal majalisu al kubarau okutuulako n'okuwangaalako n'okwebubuza ku muntu akusinga emyaka ate nakuntu bayisaamu nnyo amaaso n'osanga awo omuntu mukulu talina kyaŋŋamba omuntu buli akusinga ku myaka alina ebintu byalabye byotannalaba kati amagini genjogerako tetugalabangako naye nga gaaliwo kati Katonda ye yennyini agatunnyonnyola mu Qur'ani kyabange mmwe minal jinnati mwewale nnyo ekiyitibwa amagini Allah agabataase wannansi n'abantu kakitegeeza nti Allah akunyumiza amagini kubanga bitonde mu bitonde bye nga bwe yatonda omusajja n'omukazi exactly ne magini waliyo ebika byago njagala tugende tusumulule twasumuludde dda njagala ebika bino omuntu abiraba bw'ati abiwulira alabe ekintu nga kimagambe osaaga n'edduniya eno kino kika kya jinni nga sikimanyi osaaga n'edduniya eno nzibu duniya eno ogimanyi duniya eno ogimanyi Allah ekabya mwana muto anti yamuru insan fi hadhihi alhaya buli muntu atambula mu bulamu buno obw'ensi fi thalathatu almalahil obamu ensi erimu steps waliwo malahalatu tufuliya waliwo step eyaliwo ng'okyali muto eyo n'ogibuuka waliwo step eyaliwo
kabla dukhulu arham nga tonaba kuyingira mu lubuto lwa maamawo. Waliwo marahil step gy'otuukamu nga ashabab ya buvubuka. Ene step waliwo ebizibu. Ate nga yagamba nti wa fiha almalahil nga buli step omuntu gy'alimu gy'atambulira mu bulamu bw'ensi oba buli muntu gy'atuukamu fiha almashakil erimu ebizibu. Ebyayo nga buli omu abitegeera bugwe. Nze ebizibu nafuna nga nkyali muto nga nkyali muvubuka shahabab nga nkyali muvubuka shabab naam siri enfuna kati. Allahu akbar, Allahu akbar. Waliwo marahil, waliwo step omuntu gy'atuukamu marahil shukhukha ng'okaddiye. Era ebizibu byayo naye step ya omuna so wa fiha almalahil step omuntu gy'atambula mu nsi erimu ebizibu. Naye wa kaifa nuwajihim almashakil banga almashakil problems ebizibu juz'i min alhaya pati ya bulamu. Toyina ngeri yojja kubyewalamu okujjako nga otunudde wano n'otufollowinga tugenda kunnyonnyola obulamu buno obwensi obutegeere nekejeso okwewalamu ebizibu. Ensi eno enyuma nnyo nga waliwo abantu abakuulira obulamu buno obwensi. Ensi eno bw'otafuna muntu akulabula okakkana ogudde mu shiti. Abantu abasinga bafuna ebizibu mu butamanya, abamu ne bafuna ebizibu mu kunyooma, abamu ne bafuna ebizibu mu kwewala. Olaba programu ng'eno tugitaddeko ebika by'amagini n'engeri y'obivuunukamu n'ogamba n'ogenda ku luyimba. Kati n'owuliriza waliwo amagini kubanga jjukira ekitebe ky'amagini kisubuka ku nnyanja. Ekitebe wawe era amagini we gali mu nsi muno. Amagini galina ekitebe. Naye tugambe ekitebe kya poliisi kiri na ennyanja eyo gy'olaba erimu mashakil ebizibu. Erimu ebizibu bingi nnyo ennyanja. Naye abantu tetumanyi ennyanja nsi ndala. Era abavubirako sometimes bwe batera n'okumanya ebizibu byako ne bakugamba nti neddaawo togendawo, tosala bakuyita kugoba togoberawo. Awo waliwo ensonga essaawa zino bwe ziti ennyanja ebeera ekyankalanye. Totawaana tosembera, tetujja kugendayo mu nnyanja. So kati ensi yetagisaako abantu okubeera nga tubabuulirira. Ofuna bulungi. Waliwo ejjinni lye bayita ma'ul ma'iyun. Lyeririwo eryo. Hadha naw'u min aljinni, ekyo kika kya jjinni yaishuuna fil bahara. Eryo liwangalira nnyo mu nnyanja. Mu mazzi. Eyo si essentebe ng'egyebiramu ku kitebe. Kakati bwano wetufunira obuzibu eri abantu abasawo abatuma abantu amazzi ku nnyanja. Kituufu. Nali nkiwuliddeko. Bagamba genda ku Nalubaale yereke Victoria ondete akadomola k'amazzi. Bw'atulaba essaawa zino njagala otufollowinge bulungi nnyo. Abantu batuma abantu amazzi ne bagamba kwata akadomola kano ogende mu nnyanja oleete amazzi. Baba bagagaza ki? Kakati ngaffe ba Udaba wetuviirayo nti ebitonde ebyo oluusi Katonda yabitukweka naye ate ffe ffennyini tubirumba. Ofuna bulungi? Noweerumbira gye biri. Kaakati bw'obanga amazzi kubanga fa idha arada sahil omuntu oyo abakutumya amazzi bw'abanga yagadde okuloga akulogeramu kugago goleese gojje mu nnyanja n'ogamuleetera. Era kyova olaba wano njagala ntekewo nnyo essira. Tutawaanyizibwa eri ffe abasomerera abantu betujja okujjanjaba amagini ng'oluusi baamutenga, oluusi amagini oluusi yanywa amazzi ag'omu nnyanja omubiri gwe gwonna ne gucyankalana mu butamanya. Allahu akbar. Maama wange ngamba nnyo weewale nnyo ebyokunywa bye bakuleetedde ne weebeera kutunda. Maama wange ngamba weewale nnyo era nze muntu gw'otajja kusanga nga nywanywa. Naye mba ngenze ku mukolo amazzi nze ageesumululira. Allahu akbar. Hadha naw'u ekyo kimu ku bika eby'amagini bye tusomesaako. Naye nga jjukira ejjini lye tuliko liwangaalira mu nnyanja.
kati kana amazzi getunywa kana getugula galezi bagajja mu nnyanja tetunyweramu amagini getutamanyi ati naawo oba gali gabeerako ebigambo eby'enjawulo byebagalaamirizaako era kyova olaba gwe njagala oddeko emabega ffenna abatulaba gye twakulira mu famire zaffe ennywa y'amazzi yali etya ku luzzi eitha olusime oba olw'omudumu naye ne ku nzizi ezo ezimu baatugaana ng'ogendayo ku ssaawa ezimu ate kati ku nzigi oluusi wabeerangayo ebintu byayo ngeri amagini getukola ki gwe twogerako amagini nga geesembereza nnyo amazzi kati ate jjukira nti oluusi amazzi gano g'ogenda kyoba nti buli kyakulya ky'omuntu kyabagenda okulya oba okunywa waliwo edduwa esomebwako oba essaala gy'osoma bisimillah ogenda kunywa mazzi bisimillah ogenda kulya mmere ofuna bulungi bisimillah ogenda kulya kindaazi kiba kitegeeza nti ne waliwo edduwa oluvannyuma lw'okulya bane Katonda atwagala nnyo oluvannyuma lw'okukola ki lw'okulya ate ne wabeerawo edduwa oluvannyuma lw'okunywa tosaba ng'ogenda kunywa bunywi wagenda kulya bunywi wabula w'omala n'okulya nawo waliwo edduwa gy'osoma abantu ekyo kye twakimanyi abasinga kasita ayogera bisimillah wali mu kulya so Allah subhanahu wa ta'ala yatwagala nnyo olw'ensonga nti ensi gye tutambuliramu erimu mashakiri oli akutuma amazzi n'ogagaba gatwale ofuna bulungi kati fe ate ba Udaba abakola embeera eno ey'omumateeka ag'obusiraamu waliwo gwe bayita rukuya waliwo nalwo ebiseera wabirako abaali bakayana baziga rukuya oli agamba gava kifo kye bakiyita batya waliwo gye yayogera nagano aga rukuya niŋŋamba neddiini kaakati gaali bagayita amazzi agazamuzamu gaali amazzi agazamuzamu gava eri Makka ago mazzi ga Allah subhanahu wa ta'ala agazamuzamu era amazzi ago omuntu kyaba aganyweredde Allah kyakuwa galimu baraka mu bimu ebintu eby'omukisa maa'u zamzamu amazzi agazamuzamu bimashuriba omuntu wabanga aganywedde Allah subhanahu wa ta'ala akuwa kyoba okola ki kubanga ago teriyo omuntu yagera n'agasima kyafaayo kiwanvu kyakisomesaako insha Allah so kakati ne wabawo gano amazzi agarukiya getusomereramu ffe n'omuntu ono bw'abanga amagini ago gamukutte ne tusomereramu mu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala essura ezigenderamu ayati ezigendamu suratu rahmani oyagadde kusoma suratu al-mulku oyinza okusomeramu kul wallahu ahadun oyinza okusomeramu kul a'udhu birabbin nasi oyinza okusomeramu ayatul kursiyu oyinza okusoma suratu al-jinni kwegamba bw'obanga ba Udaba abasomera rukuya ze sura ezimu kuzamaki ezamajini naye nga omuntu tuba tumuwa rukuya oyo tuba tumusomereddemu amajini ago kugambye naye obanga bakutenda nga ejini limukutte tetusobola kusigala mu mubiri gw'omuntu ejini ery'okumazzi nammwe mukozesa amazzi agalukuya okulisomera bive mu bulamu bw'omuntu nakugamba Qur'an egyolaba ashaddun Qur'an ezitowa funa bulungi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an eyo nabbi ajogerako al-Qur'an wa shafa likulli da'i dawa buli ndwadde yonna eyina eddagala mu Qur'ani ate ababbi nani akikubuuza kwa kyanvudde mu kyamutwe kitya ababbi bano abatubba enkya n'eggulu batya ne bajja oli nabba bo tetulinayo Qur'ani tulina kyebogerako netulina essula basomera ababbi abo mubutuufu seeka nkoyo ababbi tujja kisomesaako kiralisomesaako naye nga zo gye ziri teri kintu kyonna kiri mu nsi Allah kyataateekawo ababbi Qur'ani ebogerako era edduwa weeziri ezababbi g'olaba Allah subhanahu wa ta'ala utinaba tusomye tujja kujja kwemu ku byafaayo insha Allah so kakati kyetugamba abantu nti amajini bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala akalaba k'ekika ky'ejjini kiki kimu so kakati kyetugamba nti
abantu batuma amazzi tugende simanyi gatwale gende otwala ki kyotamanyi kyovulaba nti emibiri gy'abakyala gikyankalanye otutta amazzi ne bagakunaabisa ofuna bulungi genda okole kino newebuuza omubiri guganye n'akaaba mpulira omubiri seka gunnuma seka mpulira ebintu binnuma muno naye nga gwe kennyini wavako kozi mwatankula ebintu bye bitasobola kubeera nga musobola obikola ki obicontain lwaki Allah ebintu ebimu yabitukweka naye ffe tugenda tubirumba because ejjini lyogeddeko mazzi bikosa litya obulamu bw'omuntu kati gobadde okimanyi nti olwaleero ojja kusinkana omukyala nga wallahi mpulira ekintu kijja n'ekingwira mpulira omubiri gwa by the way bino byonna betugamba bunomukwatawo nga al ihsas ne feeling takyalina ng'alina ekimugwira nawulira nga amagulu geesibye nawulira nga emikono gyesibye nga tasobola gitambuza kumbe yabitankuula twatankuula ne tugenda tuzuula ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala so oluusi omuntu ono gyoba ogenze banabeera guzalaguza asobola n'okubeera nga amazzi agoloosi tomanyi biki byataddemu ofuna bulungi ate bano abanaaba eddagala ne bakuwa eddagala agenda olinaabe ate birinabo wegundi enjawulo bakati oluusi kati nga fedda bwe twanaabanga bakuwa ekiyitibwa ebbombo ng'era omuvubuka oba olwadde omusujja n'ogera n'okamula eki kubanga gundi ezo birimuko eddagala nabbi yabikola ki yabyogerako tebirinaku obuzibu bwonna atulina okwegendereza ebimu ku byo ofuna bulungi kakati era mu nnyanja omwo mulimu ekika ky'ejjini kye bayita adirhabu hatha nawu limu ku jjini naye nga ejjini eryo era oba balance the boat liyinza okuba nga eryato lyayita awali ejjini eryo naye wagambe nti kino amazzi oba ennyanja kitebe ky'amajini kitegeeza mulimu amajini ebika by'amajini ebisukka mulimu ebika by'amajini era kyova olaba waliwo edduwa omuntu ng'agenda mu nnyanja bano abavuba abagenda mu mmeeri abagenda mu maato okuvuba edduwa weziri gy'olina okusobola okukola ki okusabako katonda akutaasa ebintu byetasobola kukola ki otasobola kulaba so kakati adirahabu kimu kika kya jjini yujadu fi bahar ekyo nakyo kisangibwa mu nnyanja era kyova olaba nti singa eryato liyita awali ejjini eryo kiba kizibu eryato eryo okusigala waggulu yes liisaanyaawo ongambire oba balance the boat oba abantu nawe bagiraawo kyobola abavubi bano bagamba muno oba okutte wano ogenda kugoba ku nnyanja w'otuuka wali toyitawo toweta lyato sigala mu layiniyo abantu tuli mu nsi sheekhe tunoonya ssente naye tabula butambwe mu nsi ya Allah naye ng'ensi ya Allah nkugambye adduniya madarasatun eno ensi ssomero yafuhamuha al insan buli omu ensi agitegeeramu wallahu biduni rusumu nga tokutte school fees kusasula nsi naye agamba okumanya ensi eno yeetagisa okusoma tumanye ebintu ebirimu ebikosa betusomesa essaawa zino yatuuka n'agamba nti ama fi madarasati ate ku ssomero nataallamu omuntu asooka kusoma bw'amala okusoma thumma oluvannyuma abasomesa nakhtabiru ne bakuwa ebibuuzo kubanga omaze okukola ki okusoma ate yensi osooka kufuna bizibu mashaki n'olyoka osoma oba tonnabifuna tosobola kusoma ensi osooka kufuna bizibu bw'omala okufuna mashakil n'ogamba alhamdulillah ntegedde ensi kyeki kufuna bulungi suila hakimu yabuuzibwa omu omugezi hakimu omutoki omugezi bamubuuza ne bamugamba nti limadha samaau swafiyati omuntu bw'atunula ku ggulu awo lwaki eggulu eryo terevu siri kyankalamu naye nga bw'otunudde baneraba eggulu lya Allah terina tabu kalla kasigedde ng'alitonda terikyankalanangako wabutasamu gwe babuuza n'aseka nayanukula ansa nagamba fa inna albashar omuntu Allah gwe yatonda mu nsi muno la yaishuna fiha teri awangalira waggulu naye olwokuba nga tuwangalira wano wansi tulaba muno ensi ntabangufu olw'abantu okuwangaala kwaffe
n'ebitonde amajinni n'abantu abalimu ensi ki ntabangufu yeggulu terina buzibu ate ebitonde biwangaalirayo ng'ebinyonyi empungu golaba birinako obuzibu gwe njagala olabe ensi we tuwangaalira abantu bayiwagana musaayi abantu balwana abantu bewalana abantu batiŋŋana abantu balogaŋŋana balina efitina ku bannaabwe allahu akbar ensi bwetyo ensi esobola kubanga sintabangufu byonna byetwogedde tugende ku bika ebirala tugende ku kika ekirala abantu bamanye waliwo ekimu ku kika ekyejjinni kye bayita atorabiyun hatha nawu ekyo kimu kika ekyamajinni hatha nawu min aljinni ekyo kika ky'amajinni atorabiyuna agatera okusula mu ttaka turabu ly'ettaka naye nga atorabiyun kye kimu ku kika ekyamajinni era kyova olaba twegendereze nnyo abantu abagula ebifo n'omala gazimba kifo ekyo nga tomanyi allahu akbar Decimal 2:17 namugambe tulina okukolerawo edduwa awo kikulu nnyo kubanga jjukira awo woogenze n'osasula polotiyo n'ogigula n'endagaano n'ekolebwa buki bulungi waliwo ebitonde bya allah bibadde bisulawo nga tomanyi oba ayinza okuba waliwo ne bebaakolerawo nga tomanyi kikyesosokamu ne bimufa ababyeyitira abamufa bakola batya ababyeyitira kati aturabiyuna hatha nawu min anwau ljinni ekyo bimu ku bika by'amajini aturabiyuna agawangaalirawo mu ttaka kati gojja kusanga ekifo okisanga awo omale gagula ekifo ekyo nga tosomeddewo dduwa okukigula tekuliiko buzibu tekiriko buzibu okukizimbamu tekuliiko buzibu tekirina tabbu wabula kino kyetukugamba okwegendereza omaze okugulawo osasudde tonnatuusa genda kubeerawo oba oyagadde ogenda oteekewo kale tripu y'amataffaali esooka nga tonnagiteekawo tomanyi kikiriwo weetaaga seeka Udaba asomerewo edduwa tugenda tusomesa ebintu bino abantu babite ebyokusaaga nze nkitegeera teyogerako nkimanyi bulungi kyova olaba osanga omuntu ng'aguze ekifo ne kimulemerera n'akita agamba oli n'ateekawo omusingi ne gukomaawo n'agezaako n'alwana n'atuuka corporate sente ne zibula osomesezza nnyo oli n'agezaako oluusi bambi n'awaliriza n'asereka pulasita n'egaana n'osanga ennyumba ng'ekwamidde awo fulaati ekwami nga mukyalimu n'emitayimbwa egiyiseemu allahu akbar oba n'ateekawo ekikomera ne kikomaawo cause oli n'aba nga yakazimbawo neeyiikamu wakati bwe baba wazimbye mu kifo ky'otayinaako kumanya kifo kyo well and good wakutte otya n'okigula ekifo ekyo ky'ogenda okuteekamu amaka famire weegenda okuwangaalira abaana bo bakyala bo dwaki kirimu haraamu kyobalaba edda abakadde baffe bakati embeera egenze etabuse abantu bo bagenze kwegamba ebintu nebabifuulafuula ofuna bulungi nnyo baliwo ekitabo bakadde baffe allahu ya allah wa swati shafi waliwo ekitabo ekyo ekisomebwa allahu ya allahu ya allahu ya malja kasdi ya gawfaawo ekyo omuntu n'akikusomera awo tobeerawo tekisobola nolibanga ejjinni weeriri livaawo n'ozimbawo amaka batandika okufa nga tomanyi kikibatta abaana nga balwala tebava mu malwaliro ebintu ng'okuyita ku mabaati ekiro ng'osula oliwo oti olinganga ali mu lutalo lw'amasasi tobiwulira nkose babigamba bulijjo ensi bwetyo wajja nimva n'ogula ekifo n'ozimbawo amakaabo negaggwa bulungi naye abaana era kyova olaba kino era nkikkaatiriza omuntu abantu abasinga batera nnyo oggwa mu binaabiro twakyogerako kemege katono nnyo naye ng'omuntu tamanyi kiki kigwisiza muntu mu kinaabiro ate bagamba ogwa mu kinaabiro towona era kolako lisaaki teri aseereera mu kinaabiro n'addawo mu mbeera nga we yali bw'aba tafudde ekibeera so possible muno ku chances 9/9 kweneemu esigalawo ewona tasobola kuddamu naye nga njagala oteberezeemu oguze polotiya alhamdulillah oguze ettaka lyo kiri haraamu ki okuyita sheekhe
n'omugamba nti sheekhe nsaba ekifo kino kyenguze owanike ku mikono okiwongeyo eri Katonda. Katonda tumusabe ekifo kino akitekemu emikisa. Okufuna bulungi. Ogenda kuzimba arcade, ogenda kuzimba maduuka, ogenda kuzimba nyumba okusinziira Allah ez'abapangisa. Tuve ku apartment ennaku zino zisusse. Ogenda naye n'oleeta nkoko mbawulire eyo. N'osalirawo muno osaliddewo nkoko osaliddewo mbuzi. Ekifo waliwo edduwa egisabibwawo. Sheekh waliwo edduwa ng'ofunye omukazi genda naye okusaba. Okola ki yogera sheekhe. Totya naawe. Waliyo edduwa ng'ogenda okusalira okutemesa n'omukazi omufunye. Waliyo edduwa gy'olina osooka okusaba waawo. 1 nga mugenda mu sexy. Ng'ogenda okutemesa awo amangu ago owulira omuliro gukutte gumalaira bw'ati. Oyagala ate kakati ajja simpisewo wiisi katono nnyo. Nsomeseeko eggwanga lindabe. Katono nnyo awo. Era ky'ova olaba batulaba. Maneno waleeta nga nange enkuba. Bw'oba mugenda mu ijima mugenda okwegatta. Ky'oba olaba nti okwegatta kuno waliwo ekitibwa istihdaaru binniya. Sex yeetaagisa kubeera nga mweteeseteese dda. Bulungi. Kubanga either sovaamu obulungi oba obubi. Ofuna bulungi. Abantu bajja kufunya ebisiraani okuyita mu sex. Kaakati so bw'omala okubeera nga istihdaaru binniya olese kubanga inna al-a'maalu binniyaati. Buli mulimu gwonna ogenda nakola ki nakumalirira. Kakati omala okubeera nga otandise okubeera nga mukirowoozezaako waliwo kyebayita wattathqilihi. Sex muteeke mu bwongo. Mukyalawo naye muteeketeeke. Naawe omukyala teekateeka omwami wo. Omuteekateeka otya? Muteeketeeke mu mbeera okusinziira Allah gyakusulamu amadaala. Osobola okumuteekateeka fi kalaamihi mu bigambo byo. Osobola okumuteekateeka mu ssente n'omutwalako outing ku ddina n'alya ku kimere somewhere ka ice cream ofuna bulungi ndi naawe teeka abo oyagala omukwano oyagala nkoneka ofuna bulungi kaakati bw'obanga era omukyalo ono awona embeera ewedde kulya embeera kirungi nnyo omuntu okubeera nga endya kikulu nga muna agenda mu sex tugenda nga mu sex nga tumaze kulya ku kintu tujja kusomesa ofiira miguwa tujja kusomesa ku ashiya ofiira miguwa nze nkule ofiira miguwa omugongo ne gwesiba n'okankana ne tukuziika ate fe abasiraamu tumaite tukubiisa bakubika ku ssaawa 3 ez'ekiro zibazingira 2 ez'okumakya nga tukutaddeyo tetukuliisa so kakati weteketeeke by the way sex waliwo kyebayita istidad qabla aljima istidad qabla aljima okweteekateeka nga temunabagenda mu sex topikiriza kisomesaako eyo omuwala bano abalokole ab'enzikiriza ey'abalokole omuwala yatuuka ali nga balinnya obuliri bwe bati namugamba omanyi sikulinaako buzibu naawe ekimanyi toninaako buzibu fenna tweyagala naye mbadde nsaba tusooke tusabe omutonzi asooke atukkiriza okukola ekikolwa kino ng'omuvubuka agamba okakasa Yesu n'ayogera ko ye simusabangako n'atakola ki n'atayogera ne bafukamira ku maviivi essala n'ekoleera okumala essaawa eza ng'omuwala akyali mu ssaala ng'omuvubuka muno yagera oyingira mu ddakiika 10 nga mutunidde bwati nga bwontunuulidde ate tuyingira essaawa omuvubuka afulumya ennyumba agenze mu bbala kwenywera kati bakubuuza waliyo esswala oba agenda mu sensi abantu bakimanye bwebanga olina omwami wo Allah mukuwadde tuli mu mbeera eya halaali wawasa omukyala wo baabawoowa mu mbeera ennungi mwami wo muyina mukyala wo muyina kiki ekikupapya kiki ekikupapya eri mukyala wo please take your time ofuna bulungi topapa olina okumakinga sure ekifo we mugenda tahaddiati ekifo we mugenda kirina okubeera nga kiri cool manyi sex sintakisa bireekaana ekisenge kirina okuba nga kiri cool ng'ekisenge kyo kyennyini kiri romantic kitegerekeka nawe kennyini omukyala
oba omwami olina kubeera nga nawe ddala oli romantic mu mbeera yonna eya bulijjo ne tali ya bulijjo. Awo tutabisomesaako kati kanveyo speed. Kakati okwata omukyalo ono waliwo edduwa esomebwa kubanga jjukira mu buliri eri gye mugenda bamalayika ba Allah tebabeerayo, ba angel tebabeerayo, batiitizi nnyo we batyo. Waliyo shaitani shaitani ebeerawo nga nayo erindiridde ng'egenda mu mikolo egyo. Nkiddemu kitiisaamu bye tusomesaako. kitiisaamu waliwo shaitani gy'otalaba ebeeraawo ng'ebalaba. Era nabbi yagamba bw'ogenda mu sekisi waliwo edduwa gy'osoma nti Allahumma jannibna shaitani, ai Allah, nkusaba ai Allah nkwegayiridde shaitani eno, ai Allah nkusaba beera nga Mwenyezi Mungu ogitwewaza. Shaitani nkusaba ai Allah eveewo, enfuna bulungi, ereme kuyingira mu bikolwa byaffe bye tugenda kukola. Kubanga jjukira shaitani yajilli etambulira nga bw'olaba omusaayi gwe kutambulira mu misuwa. Yensonga lwaki abantu abasinga obadde osituse nga ogenda ku mukyalawo nokka shaitani ebetandise okutawaanya amangu ago ye etandise twosoma essaala Allahumma jannibna shaitani wajannibna shaitani ma ai Allah kusaba shaitani okijjeewo. Kino ekikolwa kye tugendako ai Allah bere nga asobola okuwoberwa. genda mu maaso kyobalaba Allah tusaasire kubanga eri gyogendako swadakayo, omukyala gwogendako rizikiyo, era nkubiriza abaami awo tewapapirwa. Omwami oteekeddwa okubeera nga nuburo sauti ng'ebigambo bye eddoboozi lirina kubeera nga kkakkamu. Bw'omukyala amaaso omwola obeere nga amaaso olinga aziimuula olinga ataziimuula. Omwami yogera ebigambo ng'ebigambo biringa ng'ebivaayo biringa ebitavaayo. Someddwa shaitani ekola eki egende, shaitani ereme kuyingira mu era kyova olaba abamu oluusi oba oliawo obutamalaako nakagoba nakazannyo ne bakubira mu ngalo. Omwami bano abakyala n'abeera nga akwetamwa olw'okutuuka amangu, olw'okupapa nga totutte time kusoma dduweeri. Shaitani eyingirawo etawaanya kubanga Allah abanga asazeewo oluusi nga oluusi mugenda kulenga sexy. Allah akbar mutuufu oluusi ensonga eyo so Allahumma batono nnyo. Kyova olaba almara'atu omukyala tayagala mwami atuuka mwangu ku ntikko. Gwe weebuuze omwami wo lwaki atabadde asituse ate eddakiika emu nakka. Ebintu biri byetaagisa genda mpola, edduwayo ogimaze, essaala ogimaze. Ate oba omaze essaalayo toweetaagisa kubeera nga ate era olina kuyingira buyingizi mu kisaawe. Soko tekinga time omukyalo ono obeere nga amaakini waliwo ebifo by'oteekeddwa okumunoonyamu ng'omaze essaala. Waliwo amaakini ebifo allati tuthiru lhubbu, ebifo ebyo ebisiikuula ebitabula embeera sheekhe. Tuddeyo ku Magini kubanga awo mpulirizawo nnyo, njagala nnyo okuyiga ebintu byalaavu ebyo nnyo. Tukobadde ku Gini ekika ekyokusatu. Ekyokusatu tubadde ku kika eky'omu ttaka. Oli ali mu America aguze ettaka lye wano e Uganda. Ali Canada aguze ettaka lye wano e Uganda. Ali Saudi Arabia, Oman, Dubai aguze ettaka lye wano e Uganda. Ayinza okuba nga wano Kenya n'agula ettaka lye wano e Uganda. Ng'ekirooto kye kyakomawo wano e Uganda kuzimba kayumba ke kuki ettaka lye lyakoze lyaguze. Olwedde waliwo Gini. Kakati abampuliriza essaawa zino
oli ayinza okuba era ekibuzo ky'ombuuzizza kisobola okujja nga oli ettaka lye yaligula nga n'ennyumba yamala dda okugizimba neggwa kisoboka era okubeera nga chance ekyaliwo. Surati al-Baqara surati ki essula eyo namba bayithawo yesingamu obuwanvu surati al-Baqara. So essula eyo tugisoma bw'oba okubeera nga ennyumba eyo ogisomeramu surati al-Baqara byonna ebintu bye wazimbiramu byonna bidduka. Ne wabanga oli alina kyeyayita n'asimbawo ku mulyango surati al-Baqara eyo n'ateeka ku luggi, si kusoma nga tupapa kusoma nga tufunye time weewaayo oba lunaku lulamba. Ennyumba zo z'ozimbye lwaki abapangisa bazivaamu? Ennyumba zo z'ozimbye lwaki bakunyaga? Ennyumba zo z'ozimbye lwaki oli alebera mu nnyumba yo wamuteeka tajja kusasula? Mulimu n'ab'enganda tuteeka amayumba gazigaaniramu. Yes. So kati tubagamba nti surati al-Baqara mmwe abandaba essaawa zino ni mu kitabo kya Allah Qur'an. Ofuna bulungi tugisoma ate jjukira mu kusoma surati al-Baqara mulimu edduwa ezigenderwako ku ssuula eyo. Ofuna bulungi omuntu ozimbye ennyumba yo n'omuntu n'abeera nga ennyumba gy'ozimbye n'ogiyingira n'olema okwebaza Katonda. Allah yakuwa ssente n'akusobozesa okuzimba amaka go n'ogamaliriza bulungi, ne Saara n'ebulamu mu nnyumba yo n'okola bukozi pata endongo n'evuga ebweru ne bigwa. Ya Rabbi, abantu ne balya ennyama ne balya omuceere. Allahu akbar. Kusoma abo abazze mulina bakuleetedde by'otamanyi. Ayogedde n'ensonga. Nze mbira ebikwano gye bazze n'ekiiso weebale ne basunga fitina n'ebatta obulumi twaziise enge oli asse n'ensaalwa gyoyogerako n'atuna n'agamba yazimba ate ennyumba alina amatala begati kino kishandaliyo ekinene kino sente yazijja wa? Kyova olaba bwe bali bayogera ku kigambo ensaalwa omuntu nga bw'ogambye oyita abantu ne bajja naye nga tolaseewo seeka nyumba kugisomeramu surati al-Baqara. Afuna bulungi we bali banyonya ekigambo hasadi ensaalwa bagamba maradun bulwadde min amradul qulubu obulwadde obwo buli mu mitima gy'abantu tebulina na symptoms nti onoolaba tosobola muntu mulaba. Ennyumba gy'ozimbye tagizimbanga nako obayise bajje balye buli naye nga aye yennyini akwatiddwa ekiyitibwa ensaalwa ku nnyumba yo wavudde wabweru bamaze ogizimba okomyewo okoze pate wavudde Canada wavudde UK wavudde USA simanya akina Dubai akina waona gyokoze gyokoze akasenteko Allah akuwadde omukisa okomyewo okoze pate mu nnyumba oyisa abako ab'enganda n'ab'emikwano yasuubu. Allah akbar. Nuga Allah akuwangaaze n'otuuka n'onoonya ekikumi ekikuzaayo ne kibula. Ennyumba yo bagikubye ekiiso bagikubye ensaalwa n'ekufuukira ekizibu. Ate nga yasuubu ensaalwa ekosa nannyini yo nze agikola wal mahsud n'ekosa n'oyo yennyini gwe bagikozeeko. So tubakubiriza insha Allah tuleeta programu zino okufa tumanyi nti okufa gyekuli n'oli ajja kwebuuza n'afa ddi. Twagala at least ofe ng'omaze okufuna ku bulamu ng'ensi weeyagaddeko obawe ennamba abantu banyola balayipoga kuva gyetandikidde oli alina ebibuuzo bingi olasobola biddamu wano ebimu ku ebyo ayinza okuba yandiyagadde just kumusomerayoko okudduwa kwebuuzaako lwaki obulamu tebutambula bulungi kubuuza kuba ki ennyumba ze yazimba abapangisa tebakola tebazinga sooka wawe ku nnamba 0702 97 kyenda mu musanvu 18 18 47 0702 97 kyenda mu musanvu 18 18 47. bakwebuuzeeko. Yes. So ebitonde bikosa omuntu ennyumba agiyingira neggwa
n'ayita abantu naye nga tayiseewo muntu kubeera ng'ennyumba eyo tusabiramu nnyo Allah. Seekoli yandeebuuzizza n'agamba nze Buligita waabwe, nze Vanessa, nze Sheila, nze ani yonna eteekawo erinnya lyo, ndi muzigo, ndi mu nnyumba zina apartment, nagiyingira n'okuva nagiyingira waliwo ebitakola ki, ebitatambula bulungi, abo bo kugenda bakolera ki. Era nabo gy'ogenda okupangisa ennyumba si yo. Ennyumba gy'ogenda okupangisa naawe ovudde eri n'opangisa buki? Tomanyi bintu birimu. Neyagivuddemu tomanyi biki bye yaleseemu. Gwe n'osanga muzigo n'oyingira. Kasita osiimuula nekigwa. Khalas. So tuteekewo essaala ez'amaanyi. Nawe nawasobola okuyita. Osobola okumpita ne tusaba essuula ez'enjawulo. Allah ateeke baraka mu kifo kino. Ky'okoze ki? Ky'oyingiddemu. Ky'oyingiddemu. Ogenda okumala akaseera. Olaba Ibrahim. Jajja wabakkiriza. Ibrahim bwe yali agenda okuzimba Kaaba. Kaaba ya Allah olwaleero abantu abagenda e Makka gye mutuukako Kaaba eyo. Edduwa Ibrahim nga ne Kaaba tennaba kubeera nga ezimbibwa. Yasomerawo edduwa. Kati gwani? Gwe gwani? Agenda ozimba emitala Mariya, Ewakiso, Enansana, Empigi, wano ekisaasi kyanja, Makerere. Ibrahimu akwata famire ye. Sarayi. Akwata mukyala we. N'akwata ne mutabani we. Abatuusa mu kifo ekyo. Naye ng'ekifo kye twogerako Dungu. Asaba edduwa. Agamba Allahumma ay Allah nkusaba inni askantu min dhurriyyati. Allah nkusaba wano ngenda kuteeka famire yange. Famire yange ngenda kugireka wano. Naye nga famire gyendeka wano, wallahi wano wengenda obbaleka tewali kyakulya. Ensi ddungu. Tewali wadde ekiyitibwa kyakulya. Mbatadde mu lusenyu. Allahumma asoma ina askantu min dhurriya. Ni ghairi dhalik. Nga tewali wadde kiyitibwa mmere. Umaru. Tewali wadde kiyitibwa mmere wadde buli kimu kyonna. Tozimba nnyumba watali wawo. Ositegeera? Manyi bali bazimba amayumba watali wawo. Kibataka totero muwulira. Abantu abatemera nno mweye. Kutegejogera n'owamba ettaka etali liryo. Etali liryo. N'ogera n'osenga. N'obadde ng'olyoke. N'oya n'osenga ku ttaka etali liryo. Bakuba amasasi nga wumala otandika okugamba abasajja babiri. Ibrahimu asaba edduwa. Nkuyina. Famire yagitaddeawo. Allah abantu bange bentadde wano. Mu lusenyi. Tewali wadde kyakulya. Wano wonna wolaba ayi Allah wange ya Rabbi kuba mwe ego gwe Makka faanana ndaba essaawa zino era tuseeke e Makka olwaleero olabe Makka weefaanana ne Ibrahima we yabeererawo mu biseera ebyo myaka na myaka naye kyewuunyisa edduwa gye yasoma yakyusa ekifo n'abantu ffenna okuva wano ogenda e Makka tukyali ku dduwa ya Ibrahima ekizibu ogenda n'oguleewa n'osabirawo odduwa ekifo ne kikyuka abantu baliko okuva mu bifo ebyenjawulo nga bajja awo. Oyogedde osomesezza nnyo. Yes! Kisoboka bulungi. Bulungi nnyo. So tubakubiriza abatulaba essaawa zino nti tuluddewo nnyo wano olw'ensonga nti embeera bwe tuwateeka famire n'osanga oli asomesezza abaana baganya okufumbirwa, abaana baganya okuwasa, bali waka. Kumbe we yagula ettaka eryo ebiseera biri emabega teyamanya. Allahu akbar. Ng'ogenda okuzaalira abaana bo. Fune kibeera awo naye nga gwe weebuuza lwaki ddala famire. Nakugambako wano nti waliwo edduwa esomebwa nga Allah akusaasidde ng'omaze okuzaala famire yo. Allah famire agiteekemu omukisa. Famire Allah agiteekemu baraka. Abaana be balungi banyirira naye nga mutuufu ewaabwe nga n'ekidaala tenti tezirinyanga nawo. Waliwo ne famire nga abawala embuto zivaamu buvi. Yes! Nga sinekiteeka ku ebyo sira. Waliwo sitole gye nasomye nga bambi omwami ono yagula mu kifo n'ateekawo amaka ge naye yajja n'omwana ki
naye okuva yateekawo omukyala n'omwana we omukyala bwe wafuna olubuto nga luvaamu okuva we yagenda awo era bwe yatuuka n'avaawo omukyala nalyoka afuna olubuto n'okalukwatamu ne lubeeramu era wali yamaliriza zeyo n'akola ki n'atundawo naye ng'ekifo ekyo yali akyagala nnyo era ng'akikolera okumala emyaka 15 n'agulawo laba omuntu obutamanya we mubulemese butamanya era kyova olaba nsaasira nnyo abantu essaawa zino oli ng'ayina amayumba akeedi gwoza lwaki ebintu tufuna mashakiri tufuna ebizibu lwa butamanya ofuna bulungi so akati n'owangalira ku kyalo ekyalo tekirimu baraka tekirimu mirembe ennyumba gy'ozimba eterimu mikisa ennyumba gy'ozimba owulira ebintu ebikubagana kwegamba ebidduka oba oliawo ng'owulira omuntu alinga akuyita mu kiro nayita erinnya lyo Udaba togamba ya Rabbi ani apa Allahu akbar kabira twetaaga dduwa era kyova kyalibadde kirungi nnyo omuntu okwetandikira ennyumba ye okuva ku musingi kirungi gulagano gawedde watumanya oli wabanga ajuguza alhamdulillah naye nga olwo essaala weziri tusaba Allah subhanahu wa ta'ala era ensonga lwaki nkugambye nti bwabanga Ibrahimu yasoma edduwa mu ekyo ekifo Kaaba ya Allah weeri era bwe yali amaliriza okuzimba Kaaba ya Allah yasaba edduwa n'agamba rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ayi Allah nsaba okkirize ennyumba ya gye ngimaliriza Allah n'asiima so kirungi nnyo omuntu wabanga azimbye alhamdulillah n'okulawo kapate n'okulisa kuki n'owebaza Allah nga n'essaala kapate ezimbwa abo bamaseke bamanyi obbayita nga seko lyamuyise ajja musomera edduwa naye ng'ate tamanyi ki kyagenda kusaba duwa kyentufu amaseke abamu omuyita nandika ate kusoma dduwa zisolooza sika sente mu bantu nimbye banne temubalabe enfuna bulungi so waswati Shafii nungi nnyo swati al-Baqara nungi nnyo swati ar-Rahman sura okusomeramu insha Allah swati Waqi'a sura okusomeramu nnyumba insha Allah swati Dukhani kwegamba essura nyingi nnyo kwegamba eziriki n'ogamba nti zino alhamdulillah Allah nateeka baraka mu maka so abakyala tubeegayirire muteekeewo amaka okubeera ng'essaala zisobola okukola ki mulimu abakyala Allah ng'oli amwadde omwami abamaliriza amaka ye n'agamba ate edduwa yaki zimaliriza n'akola bw'ati n'ateeka amagulu ku mmeeza n'aba TV n'agamba biwedde naye nga atamanyi nti life ejja kukyuka ofuna bulungi ebintu bikyuka atabimanyi atagamba munne abimanyi tukimanyi eduniya ekyuka alhayatu mutakarriba au alhayatu dynamikiya obulamu bw'otakkiriza change idha kunta la tughayyiru ad-dunya yughayyiruka if you don't want to change will change you so amajini tuwangala nago era woba ozimbye amaka kisoboka era nga gabaamu togalaba so tubegayidde insha Allah mutukubire ku simu Udaba abantu bali bwerweri bazimya amayumba gaabwe naye nagamba nange ennyumba yange bagipangise ennyumba yange abantu bakoze batya buli agitukaka akola ki adduka buddusi abeeramu myezi gyasa abamu n'esatu gye babasasudde obeena bamanyi n'ogirekayo n'agamba wano sijja kusobola ng'obulamu bugaanyi Allahu akbar nga yajja ayinamu kasente yatuuka mu nnyumba yo n'ayavuwala Allahu akbar yes kituufu nnyo osobola okwavuwala n'ozizimba jjukira nti ozimba ennyumba neggwa buli kimu kyonna ne kiggwa total n'oddayo ku zero ate abamu n'agizimba nagamba ennyumba ogiraba eyali nannyiniyo yafa neggwa bulungi nnyo talabye na kusanyu lya nnyumba ye naye nga all and all abatulaba essaawa zino kisinga nnyo okwagala twagala mubeere mu mbeera ennungi tusomesa ebintu bino nga tubagamba nti embeera esobola okuba embeera ennungi nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kyobala nakugamba nti waliwo ekimu ku kika ekyejjinni tebayita ummu asubiyani era walikoonako luli ummu asubiyani hatha nawu min aljinni ekyo kika ekyejjinni naye nga taakulu arhamu nisa yitera nnyo okukosa abakyala munnabaana ofuna bulungi nosanga omukyala ng'alina ummu asubiyani ejjinni eryo oluusi bambi lisobola okugyamu embuto
n'okumulemesa okufuna olubuto n'okulemesa okufuna olubuto bali abantu bannaffe batugambira nti ayinza okuba alina nabbuguma so ffe we tubagambira bamasheekhe ebintu bino bannange tubiggyemu omuzannyo naye ng'ate kigambibwa toluusi ejjini eryo liyingira mu kiseera omuntu waba agendedde mu gundi mu periods abakyala so tulina okwegendereza ennyo okuba nga tuli bayonjo nnyo n'okwegendereza embeera eyo tusabiremu nnyo omwana bamusanga mutuufu nomusanga omwana bambi atawanyizibwa omwana awulira amwetaaga naye nga gyakuyingira. Nasomako story mu papula lwa mawulire alumu. Naam. Omukyala yamaana ebbaawe emyaka nga 8 nga olubuto lukoze eki bbaawe lwe yagendako ebweru. Wena story nyingi yo gyonyumya wala abantu bakulaba. Bbaawe lwe yagendako ebweru bw'ati. Naam. Bbaawe nkiddamu myaka 8 ku 10 ng'omwana takola ki talabika ng'omukyala agenda mu nsonga bulungi nnyo ebimu kubiraga nti omukyala asobola okufuna olubuto naye omusajja n'aguma n'agamba kanninde oba oli awo omukyala wange anaakola ki ananfunira omwana. Omusajja nga wajja n'anyumizaako basajja n'agamba waaye nga frustration zikoze stress zikutta nga tebamutwalako awutu bino kunywamu kacupa bumu kamu buki bubiri wayita ennaku 14 nga gwe yasula naye ekiro ekyo amugamba ndi luki ndi lubuto naye ng'omukyalo wewaka bamukebedde ebbanga lino nonna amalwaliro ag'ebbeeyi balaga bwe kimu kiri ozase ekyo badde yogirako. So embeera bwetyo takunusul baraka by the way bikendeeza n'emikisa omuntu afuna ssente ne ziggwawo ekyogeddeko waliwo era sitoola endala oli ateekawo ssente ewaka ne zibula. Ensi erimu ebintu almashakil nga yali mu kazigo nga tanazimba nnyumba ye nga zibeerawo. Naam. Takunusul baraka bannange ensi ya Allah nene erimu ebintu bingi naye okuba yazimba ennyumba eyiye n'ayingira nga buli lwazireeta wallahi tezisulawo zibula. Takunusul baraka ofuna ssente naye nga ssente mu ddakiika 2-3 zabuze dda. Ofuna ssente naye nga mutuufu ssente zo abantu bali ebweru mukola naye nga ssente zo weebuuza lwaki ssente tezirimu mukisa lwaki gwe zizo ze babba. Naye nga omwana waffe awangalidde mu America awangalidde London naye nga ne mu Uganda ate okukomawo naye nga talina kyalagawo emyaka gy'amaze ebweru. Eyo n'embeera tugezaako ogibalaga nti ensi ya Allah erimu ebizibu bingi erimu ebitonde bya Allah ebikosa. Amagini gasobola okukireeta ekyo nakyo eyo bayita umu asubiyani naye twogeddeko. Takunusul baraka olaba muntu ofuna ssente n'osipendinga ddakiika 2 ssente zikoze eki nezigenda oba n'ozifuna naye ng'ezo ze babba ze bakumpanya. Naye waliwo bayita alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi bayita yuwaswasi nayo kika kya jjini yuwaswasi mu bantu kati eryo yajile ala damu tuba nalyo naye ng'eryo fi suduri nnasi dibeera muno tutambula nalyo mu bantu. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi libeera mu bantu mu bifuba muno nga mwelitudde ligezaako okujja ku kituufu likuze ku kikyamu oli ku kamera naye ng'oli ku ssimu eryo liba likutuddemu. Alladhi kamera esobola okuvaako nga tolaba alladhi yuwaswisu fi suduri nnasi. Kati eryo omuntu nabeera nga likutawaanya n'esswala ne zikulema okusaala oli ku kituufu okutta ekkamera naye nga yo ligamba nyiganyiga ku ssimu kamera esobola n'ovaako nga totegedde. Oli ku kompyuta ku mulimu bwoti olikola report ne likuza ku ssimu fi suduri nnasi. Kati eryo litera nnyo eryo nalyo limu anwa'ul jinni kika mu bika byaki eribuzaabuza abantu likuswiki by the way eryo likuswikinga by the way nga bw'ogambe shahawati ne likwagaza omuntu gwetategeddwa nakwagala
olw'akantu akatiniwe kati bagamba nti oyogola mu musajja yebase ku mukozi we yebase ku mwana we naye yeebuuza kyabaddewo kitya alladhi yuwaswisu fi suduri nnas nebakukwata ng'obba singisi 10 oba 10. Allahu akbar. naye ng'oli naggagga ebyo alladhi yuwaswisu fi suduri nnaasi omuntu n'abeera nga mu nsi awankawanka direetera omuntu okubeera nga ayagala nnyo ssente ekisukkuludde watuhibbuna almala hubban jamma kalla idha dukkat al-ardu dakkan dakka n'osanga omuntu nga ssente takkuta nga ne waba n'ekisenge kirama nti kijjuddemu ssente n'osanga omuntu ng'abakazi takkuta aba yakawerekera 8 ne kugenda n'asobyasobya omukono bw'ati ofuna bulungi n'osanga omuntu ng'ali mu kuwa ebyo liwanka omuntu abeera nga takkuta owankawanka ng'owulira buli sikaati gy'olaba eyagala okwateko ensi yonna onoogimalawo anko mukola bubi bw'afuna ssente banne tayagala kubeera nga abawaako tumuyina ate bw'azifuna ate aspendinga ate oluvannyuma n'akakkana n'agamba iseyala amato nakoze atya nabawaddeko nga twagala omaliriza she olunaku olwaleero ebika by'amagini bingi nnyo tugenda kuba tubisomesa mu versions ez'enjawulo naye abantu yandyebuuzizza mu ntandikwa wawe nnyini obuzibu okuddukira kiki nnyinza okukola mu dakiika nga 2-3 njagala oweeko omuntu addukire w'abamasheeka yeekwate Allah asome ekigambo asome Qur'ani kibuuzo ky'obuuziza akola atya kiri open abatulaba ensi eno ogiraba da al ayyam tafalu man tasha ensi eno ogirabanga ennene naye nawe wetuka ekiseera neefunda nolwekyo mbakubiriza insha Allah abange abagenda mu bintu ebitali bannange Allah yasinga bannange tusabe nnyo Allah waffe Qur'an ekitabo weekiri kitabo kya Allah edduwa weeziri nabbiizi atutegeeza ze tulina okukozesa so tugezeeko insha Allah ebintu byetugendamu badde simanyi ono ate agambye kola bino bwe biti ategera olite bino leeta ate embuzi ate leeta amazzi g'ennyanja munkubire ku ssimu tusabe Allah tumwegayirire embeera ejja kukyuka insha Allah embeera ejja kukyuka 0702 0702 97 97 18 18 47 87 embeera ejja kuteera insha Allah bw'abadde agamba simanyi ngenda wa musawo gundi bannange ate bamaseeka nga bw'otulaba mu nsi tulimu ate ab'enjawulo ofuna bulungi ne woba ng'oli wabweru insha Allah edduwa tusobola okugisomera ku ssimu kisoboka oyinza okuba olina famire ye eno mu Uganda naye ng'ozimbye ennyumba nga gyeri insha Allah tusobola okuconnectinga okulanga sokuba we namba yange y'essimu nogamba shehe genda e Masaka shehe genda e Butambala shehe genda wano abaana bana okudda ku ssomero njagala okwonewo nnyo abaana babulayo wiiki emu yokka badde ku masomero lwaki tumutakuyita notulako n'abaana be abaana nemusomeyoko abaana kikulu masomero seeka ebibeerayo bimanyi wallahi kikulu nnyo ebitambula mu masomero bimanyi osimanya mizimu waliwo essomero litwala wano ku matwali naawe nga litawanyiza abaana lyenso basuula eddalu kituufu nnyo abaana bagenda mu mbeera etategerekeka abaana basomere ku dduwa ate edduwa y'omukadde yagenda wala nnyo edduwa y'abakadde bilwalidayini bannange okusabirako ku baana nsonga nkulu nnyo abaana bagenda okudda mu masomero mutuufu ng'abaana embeera nnungi abaana bagenda mu bizimbe ne bagenda mu masomero ne bagenda wa naye ng'oluusi embeera bambi nabo gye bagenze amasomero gayingirwamu dda ebijinijini embeera yatabukatabuka dda so twagala insha Allah omwana oba muzadde omwana wo mukwateko ku mutwe kale gwe kennyini omuzadde azaala omwana kwata omwana wo ku mutwe musabire essala yonna mu luganda lw'omanyi salonga nti omusabira Allah abeerenga amusonyiwa gyoyagaliza omwana wo gyoba omusabira kubanga edduwa y'omukadde mustajabu Allah agikola ki Allah agyanukula
keriko jiji insha Allah. Alhamdulillah. Tweyanza nnyo Sheikh, enamba eri 07002 98 18 42 07002 97 18 47. Enamba ya Sheikh Udaba owoso okwanga omutuukako bulungi. Yange eri 07002 10 ati yange siragigaba kubanga nange ndi mu kusoma, ndi mu kuyiga. Lino tulikolako research. Ningamba Sheikh Udaba jangu osomesa abantu ku nsonga eno wekinyebwe. Kubanga ye mukugu mumanyi ate mukulembeze. Bwajja n'asoma n'akuwa ennamba. Oyinza okwanga obaddeyo mu kiro emmeso zuli yazikugoba, owulira ebitambula ku mayumba. Oyinza okunkubira n'esikwata. Oyinza okunsiga ka WhatsApp n'esikwata. Naye ate Sheikh Udaba tiguno kye yakugukamu ajja kubaako engeri gyakuyambamu okuwa ku magezi, okusabako naawe, okubangula obwongo. Oyinza okwanga yagala kwebuuza ku bya bufumbo. Engeri gy'osobikwasaganyamu yokwate Sheikh Udaba kubanga nze nange muleeta bwe sinaabaako engeri gyakati gyanjigirako. So bwe tukuludde olunaku olwaleero twagala obebazaako eso kuba programu eno ebeera mpanvu oluusi ssaawa emu ku emu kitundu. Twagala obebaza muno mutugoberera okuva gye tuba twatandikidde mpaka gye tuba tukomye. Twabagamba tugenda kubeerangawo emirundi 2 mu wiiki, so mutwekwate nnyo okulaba muno mwongera okubanga muyiga ku sayidi y'eddiini ate ne ku sayidi y'obulamu nga yebutukola kinga ebutambula n'ebyalaavu so that musobola okubanga mukati nga mukuguka tova mu bufumbo bwo lwakuba muno towulyangayo suula eri mu Kuruhani eyogera ku bufumbo. Gyeziri nnyingi nnyo ziyigiriza ku bufumbo. Ojja kubanga tova mu bizinesi yo lwakuba nti nno tomanyi ddiini kikyeyogera ku bizinesi. Weekwate sheeno ojja kusobola okubanga ate oyiga ebintu bingi nnyo obeere nga omanyi. Omusajja omu omugezi yagamba muno waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi. Gwe muganda ng'oyinza okwolowooza oli mumanyi, oyinza okuba nga oli mutuufu oba nga oli mukyamu. Naffe si beffe bamanyi abasingayo, naye tukuwa ku ebyo tumanyiiko ne tubisharingako naawe n'owako kyoyize nga naffe obulamu twaki obeera bugenda mu maaso kubanga butiriiriza. Olunaku lwaleero nkoze ne Umar ku kamera nga yakoze production lwakuba alayika alinamu kiri ekyamutula mu kifo ekyokuwankawanka nadde eri nsaaga. Tubeera tusaaga nnyo ne Sheikh Umar abeerawo ku kamera. Musajja kyemwagako kimu kyokka musajja mukkiriza nnyo ate musajja ali lofiti. Bannaffe ba King Montage Studios enankulabye bateekamu akasente mubeekwate bajja kuba bakuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna munkubireko. Nze kennyini nja kuba mubatuusaako ku 07002 10 Jesse Tours and Travel nabo batambuza abantu mu nsi ez'enjawulo mubeekwate. Then munsenywemu GTM Computers basangibwa awo Kampala Road ku Kabaka Kintu House. Kabaka Kintu House kizimbe kipya nnyo kyawo kinyira kya white. Mugendeyo nabo mbere nga mubeekwasa bajja kukwata nabo batuusako computers ne computer accessories ez'enjawulo ate obeere nga weekuumira n'omulembe. Atakumira mpeera bankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.